Uncle John, abamu bagamba nti ekyaleetera abaana bano okugenda mu stand up comedy weewaawo nti eno gye baali mu drama waali tewasasula so nga they need quick money. Abali mu comedy bonna bakibogwe acting yaabwe gwe batunuulire. Actor omulungi ali mu comedy alyoko Maulana because yes comedian is a seasoned well-groomed actor. Okitegeera kikyova olaba yes skits ze ne sketches ze zaakola ziri dramatic and different. Abalala ba wordsmith batunda bigambo. That's not drama and they should not be part of us and we should not discuss them. Let's discuss an establishment which has discipline, okay, which can propel esobola okusitula omuntu yenna wholesomely. Tiwe tuba tutendeka omuntu tumujja kagere wansi paka waggulu. Olaba filmu zaffe ze tukola Pearl Magic na biki. There is a lot of bad acting, but if they were exposed on stage, because the stage is like a football academy, it takes you down kuva wansi ne kuguluminga osobola okuzanyisa ekitundu kyo kyonna eky'omubiri. Ekitegeera ye stage abantu baki bakyavoidinga kubanga edemandinga because it is a discipline. Discipline yadyo tebasobola mukola ki muhandlinga so ne bagenda the easy way. Let's not discuss the easy way, and I'm not here to do the easy things. We are here to do fundamental things ebisobola okusitula industry yaffe eya theatre egipreparinge kugiteeke weteekeddwa okubeera wa mu elites, mu baana b'amasomero, mu bantu abasobola okunnyonnyola ensonga ne bazimenyaamenya. Okitegeera nti omusajja bw'aba avudde okulaba bw'aba azze mu theatre okulaba omuzannyo abeere nga akkuse mu mwoyo ne mu mubiri. Theatre is like okugenda mu kereziya, okugenda mu ssabo. Okitegedde kwegamba we nobeera immersed nti it takes 2 hours of an experience. You cannot have 2 hours of an experience ku simu. Olaba tiktokers bakola bu clips wa dakika 2 bagezaako okunyiriza ba comedians. We should not discuss that. Obunafu tudiscussing ebintu ebifaanana ekyo kyosobola okutwala mu ssomero, kyosobola okugamba omuzadde ali awantu nti abange njagala omwana wange abeere mu profession bweti. Okitegeere tugicleaning tugigyemu ebyoyogala okugamba nti abaana nabiki. Yes bijja kubeeramu, yes mujja kubeeramu abantu abakola empisa embi, yes mujja kubeeramu abantu abatuvumaganya, but we are here to clean the industry. We are here to clean our trade. Tugiteeke gyeteekeddwa okukola ki gyeteekeddwa okubeera. Tetujja kubeera let down by government, tetujja kubeera let down by anybody, but we shall push ourselves to where we want to be. That's our goal. Does the revolution of stand-up comedy cause an effect to the drama? Not at all. How can it? Because stand-up comedy, its audience is in bars. It is exciting people. When you come to theatre, tuteekayo n'obupande. Respect the national anthem, essimu giggyeko, ffe abakulese tulina right of entry, nti bw'oyogereramu ebintu ebitasaana tuyita asha n'akugamba please you are distracting other people, fulumako katono wabweru. Okitegeera? So that's the trade we're doing. Y'abantu abategefu, y'abantu abalina discipline, ye theatre. Kati bali tebalina kye basobola tunyenyaako kubanga akolera mu bbaala. Zisobola kutwala muzannyo mu bbaala tebajja kutegeera bajja kutuvuma. Let's talk about the gold calabash. Yes, golden calabash. Mu Luganda kitegeeza ebitta ekita ekya zaabu. Oli wakyulira sounding yakyo kiringa ekintu ekiraga nti ne kendabyeko akatono. It talks about a certain kingdom, obwakabaka obumu. Should we say it's a political play? It's wholesome. It's wholesome. It's a political play, it's an economical play, it's a social play, it's a religious, it's everything. It embodies everything. Like we say, the calabash. It is calabash kintu ekigatta Abafirika. Fena tukikozesa. Ng'ekibya, ng'ekyokunyweramu n'ebirala bingi mubimanyi. Kibeera prominent nnyo mu kwanjula, mu kuzza eŋŋanda na biki. So kituleeta ffenna wano. Kati tukozesa bwe tuba tuwandiika
twagala ne twebuuzaako nti kyetwagala okuwandiikako society yaffe nga mu Buganda kati tuli mu Buganda oba mu Uganda eri etya bwe tugikwanaganyako n'abantu abalala kubanga twagala tugaziye entegeera yaffe tugaziye ne trade yaffe ng'abazanyi tugendeko East Africa tusuke tugende Eastern Central so tuzuula tugenda ne tusomayo ebyafaayo byabwe bigamba bitya kyekitugatta ng'Abafirika abamu so ne tujjayo stories ezo kati ffe mu Golden Calabash tugasse engero tugendako Tanzania bano Tanganyika ewa Chief Mukwawa mu Bahehe ne tujjayo olugero ne tugenda mu Swaziland ewa King Muswati ne tujjayo ebikwanagana ne tugenda mu Asante Hene for example the Golden Calabash mugiraba fe tugikwanaganya ne Golden Stool ey'aba Asante Hene bwe yajja wano okukyalira kabaka ndoza mwamulaba oyo kabaka w'Abannagana kitegeera so ne tufuna ebyefaanaanyirizibwako fe ne tubireeta ne tubigatta mu lugero lwaffe olwo tulimu ng'Uganda ne tusobola okuggusa ensonga zaffe zitwagala okugamba omuntu ayinza okugamba nti nga bw'ogambye nti it's a combination of different kingdom with different stories nti mutunuulidde a situation which is on the ground right now in the country nga mutrying okuba nga mupreachinga the togetherness n'okuba nga tukwatagana ne bad governance tetwagala tukwatagane we cannot preach unity with bad governance because kyekisooka obukulu we first highlight the bad governance tumalo highlighting and tugamba nti bino bye munne kino na kino na kino mukikola mu bukyamu kino fe tulaba mwandi kikoze bwe muti ne bwe muti kisobozese ffe nga Uganda okubeera awamu tubeere mu East Africa eyeyagaza tubeere mu Africa eyeyagaza so that's how it plays about yes politics akyankalanyiza atya theatre ne art at a time nga buli munnabitone abasinga they distance themselves away from politics. I wish we had time and let me be blunt and tell them that you are political, you are a journalist, I'm political, an actor is political. Why? Because you are a journalist, me an actor, we are mirrors of society. We see what is in society, we bring it forward for the leaders to work upon it. Kakati tuteekeddwa kubeera political. However, we must not take sides. The moment we take sides, we are biased. Like a journalist, the moment you take a side, you're biased. The moment we, who are highlighters, who are pinpointing up ills in society, the wrongs, no governments, I belong to the yellow side, or I belong to the red side, then how are you going to come before the people over which was they will come ngabagambo yojoni agenda tuguze ekirowoozo ekya red because I belong to the red side oba agenda tuguze ekirowoozo ekya yellow because I belong to the yellow side over the blue side together. So that's the problem. You as an actor, an artist, you must be neutral. However, you are political tusobola kyejjako because look, you are from society, over mu society ya wansi ku village waliyo LC chairman nti kati wali ewange olaba waliwo omwalo ogukulukuta abantu bayise essomero lyayisa wali ne liisa omwala kati how do I manage that? That's politics. Mitutegeera tuleme kulowooza nti politics byakwesimbawo politics nti nakubeera president wa Uganda nedda but politics we can discuss politics. Oba oli awo abantu abali mu art industry bonna baddukira bakabya gavumenti okubayamba eyambye ku bayimbi eyambye bapromota oba oli abadde mu kasente aba theatre erina kyebakoledde abalala ebawa ssente ebawa bad money ezempita dirty money ezibatawaanya ebirowoozo ne zibalemesa okukola omulimu gwe bateekeddwa okukola tetuzeetaaga. You don't need handouts. Not at all, and never should it cross their minds to give us money. What they should do. But to the society is zino fenna tujja kwestu bwe basitula society ye Kampala ne banteerawo ekifo nze mwentwala omuzannyo gwange nze nja kwesitula abantu bwe basitula ekitundu ne bajja okulaba omuzannyo gwange nga ebinnya tebibakumenyera mu motoka nga jaamu tebalemesa ne bava gye bavudde ewange ne bajja eno bagiyita survival of the fittest. This is a market free economy. Tukole bukoze ebiru muntu atunde ekintu kye nga bwe kiri nze ngero entunda ekyange I create my trade, my brand John Ssegawa nenjitunda leero bwe nfunayo abantu 10 nenkola nnyo lihaso nempita abantu okuddako nenfuna 2 okuddako nenfuna 3. The moment you bring in government eba egenda kudictatingira gwe kyolina okugamba
kubanga ye yagala kuyisaayo byayo. Gavumenti okusobola okusigala mu buyinza ekuŋŋaanya numbers esigale, because democracy is a tyranny of numbers. Kati bapaswedinga mmwe ne babatwala. And at the end of the day they drop you ng'otandise okubeera irrelevant. And it is, yes. You talked about the bad acting production of singer Magic. Remember governments because generation of young elders tumufudeyo kutendeka bana bajja. Waba you suppose you are not talking about bagenda kugamba tendekera people issues and the rest. Are you part of that? Are you going to also groom? I'm grooming, I'm training my people. I don't want to be part of anybody because I do not know where they go at night. Ntisaagala nze. You know, government has so much eyingidde mu bintu bino kati tutya kitegeera ejjange eyagala okukola ekintu ekirungi naye neebeera ng'erina ebintu ebikusse byekwesa emabega kati tusooke tugiveeko nze pliyange abantu ba creatives mbagamba big government tusooke tugyesonyiwe tusooke tuddeyo mu kisenge kyaffe twerongoose ngaffe because ebizibu bye tulina sibyetaaga gavumenti kati. There was a time we bagambira okuba nga bagenda kukola film city. What happened? Nga bwe baakola ki? Bobi bananyini sente bujja bakusuubiza ekitebe kya NRM kiri ludda balyoke bakukolera eggwe theatre. Lwaki tetulaba abantu bano ne tubali? We take them by their words. Bakulimba. Nga bwe baali bakoze eki? Ekitegedde ebyo byonna ebintu ebirala ebikoleddwa ebisinga grants tebasobola okolako nga gavumenti. Ebirala byonna sente z'omusolo batwala ntwale. Twetaaga film, yes we need the film city. Nite bajja kugikuwa bano tebabitegeera bo bamanyi nte olinga ganti no bawa promises bakola tobeera mu Uganda gwe promise bakugamba byebyo bye bakola bamanyi omuntu bamanyi nti nina 10 mu mmeka ekitegedde nti ntunze amata ntutte ebimuli nazimbye ebimuli amatooke nagakubyemu obuwunga kofi namusomeseza abantu ne bamunywa you get bino ebyaffe balowooza biri awo bya butaliimu nga tebasobola biteekamu nnyo era biyita byakatemba. Uncle John nzenga maliriza nkute abamu abali mu art industry batandise okusaba gavumenti babajjeko emisolo gye babagereka nti mingi nnyo. Do you believe that? Nga giriwa ffe n'emisolo gye